Enjega y'ekiteezi ng'eguddewo wajja wa kasatiro ku wa kasasiro ava mu Kampala walina okuyiibwa. Ekitongole ki KCCA kyasala entonto ne kyagala okumuyiwako emukono ne kigobwayo okutuusa lwe kyafuna ekifo ku kyalo bweyala mu ggombolola y'e Muduuma Mpigi. Ekifo kino ekyaliko obugazi bwa yiika 2.3 ekitongole kinnema kyabawabula kasasiro okumuyiwa mu yiika 1.5 yokka obutataataganya kisenyi ekiri mu kitundu kino. Kyokka newankubadde abakulembeze n'abatuuze baafuba okuteeka KCCA ku nninga etuukirize emisoso obutakosebwa kasasiro bitono ebyakolebwa. Bwe twogerera ng'abatuuze mu kitundu kino batandise okulaajana olw'embeera ya kasasiro ono olw'ekivundo ekibawunyira obudde okuziba. Tebajja nkuwadde Empigi tugererayo ku bannaffe abali Empigi twogeremu ku kulabeka tukosa amaanyi agawamu. Osanga n'obujeemu obuliwo mu KCCA bubudde ku Lord Mayor kusirikana lukiiko lwo n'otulekera ensonga ffe nga bannampigi. Bandituyambye ku mmoloka zino ezitika kasasiro ziremenga okuyimiriranga wano mu tawuni kubanga bwe ziba ziyimiridde mu tawuni zivaamu amazzi bwe gayika mu tawuni gakola ekivundu. Bagattako emmotoka za kasasiro ezigenda zimumansamansa mu kkubo. Wabula singa KCCA egezaako okutwitinga kasasiro ono n'aba nga tawuni ogwayo enkuba olutonyamu akasana ne kaaka bannanga awunya. Kati bba balina embavu ekyokka bakivuddeko ne baddukira mu mbuga z'amateeka nga bavunaana ekitongole ki KCCA n'ennema olw'akasasiro n'abamazeeko emirembe ekirinyirira eddembe lyabwe okuwangalira mu kifo ekiyonjo. Abatuuze bagamba nti baasuubizibwa nga bwe bagenda okuteeka ekyuma eky'omulembe ekigenda okusunsula n'okwokya kasasiro kyokka byonna mpawo kyali kituukiriziddwa. Mu kiwandiiko kye bawaddeyo mu mpaaba yaabwe bagamba nti buli lunaku loole za kasasiro ezisoba mu 100 ze zigenda mu kitundu kino okuyiwayo kasasiro kyokka ezimu ne zisimba mu bifo omuli abantu ne kasasiro waazo ne babulwako obwekyusizo olw'ekivundu. Kasita wabeerawo akakunta bwe kati mwenge olwo ng'ekyalo kyonna kiba kibuutikire omuzungu agiyita methane gas. There is a thick dense methane gas abeera ku kyalo lwa kasasiro. Kwewuubye enfunda n'enfunda mu zi offices zaabwe naye tetuyina n'omu gwe tufunye atuyamba n'abannema bonna baatugamba ebintu ebyo biwanvumuuko tetubisobola. Ng'oggyeko bino bagamba nti amazzi agakamuka mu kasasiro ono gakulukutira mu mazzi ge bakozesa naye nga tewali afaayo ku nsonga eno. Oluguudo lujjudde kasasiro kubanga abaleeta kasasiro tebabikkana ku bimotoka. Ebivundo biyita abantu we baliira emmere ebimotoka we bipaakinga. Abantu batandise okulwala endwadde ze tutategeera. Kati baagala kkooti eyimirize KCCA okuyiwa kasasiro mu kitundu kino eriyirira abakoseddwa olw'obulagajjavu bwayo sinakindi abaagala okusenguka ebaliyirire beetegula ekibabu. Dumping site eno bagigalewo bafune awalala awatali abantu bagenda odumpinga kasasiro oba bakole kye baasuubiza batereze engeri gye badampingayo kwegamba bakole modern dumping field nga bwe zikolebwa mu nsi ndala. Omusango guteekeddwa mu maaso g'omulamuzi Joyce Kavuma nga gwakutandika okuwulirwa nga lumu omwezi gw'Ekkumi omwaka guno.